Honorable Mpuuga mbeereddewo nnyo nga ndi mu ddwaliro anambudde nampa ssente zibadde zisobosesa okubeerawo ne nneebaza ne mwami Luwesi Rubongoya naye abadde ambeererawo nsonga z'omwana wange mbeebaza era mbadde nsaba pulezidenti w'ekibiina kikwate omwana wange kubalira ettaka lyaffe tugende tubeere awantu awagazi tusalire omwana wange we tunatuuka okujja tumugalamize ku bijja by'abajjajjaabe kyembadde nsaba kuba wano we tuli wafunda nnyo mwebale nnyo mwebalire ddala ku social media abantu si basanyufu oluvannyuma lwa maama Sseggirinya okwebaza Mpuuga mu maaso ga Bobi Wine. Katambike ngendo okubeera nga nkumalirayo ninga nkusaba subscribe nga atannaba nawe atannalikinga video genda maaso oberinga ogilikinga. Maama Sseggirinya sente zize zimumalamu nga n'omutaba ntannasagwa nkomerero nga n'omutaba ntannagenda mu Kabuli. Sseggirinya abadde akyali mulamu nga musibe nga maama yeekola obusolosolo ku parliament bamuwaayo bilioni nga 5 Anita Amongo nga maama omutima gukakkana ng'okubanja mutabani we kugwenda kuserebera. Kitegeeza maama ekibadde kimukakkanya ebbanga eryo libadde ssente era zakkakkanyizibwa na ssente. So ze seewuunya maama kuwaana Mpuuga. Mpuuga talina kye yakoze naye Mpuuga yasuubizza maama omukolera ekintu ABCD. Bwe tolaba n'omunnabyabufuzi ki awamba abamulekwa Mpuuga yawambye bamulekwa n'abeesiga bw'adalabye Mpuuga nga yeekola obusolosolo. Omusajja omuyivu naye nga mugamba nti ono mwana wa Sseggirinya agala muteeka mu kakooti mugambe nti ono mwana wa Sseggirinya agala muzza mu kakooti kulaga nti naalina obuvunaanyizibwa. Bino biragwa nnyo bize bikolebwa abantu bangi. Muhammad Nsereko yeefuga nnyo okufa kwa Katolo Lwama. Usimanyi waki abasajja bannabyabufuzi mwepromotinga nnyo mu kufiirwa. Bannabyabufuzi ate mmwe musinga okwepromotinga mu kufiirwa naddala nga kaliya zammwe zibadde zaafa. Mpuuga political kaliya yali yafa. Olina emisango mu political party yo walimu ya NUP yaggoba sisuubira mbu okyalinamu naye gwe otegedde NUP egendo ziiko omuntu waabwe balina obusobozi okubeera bafinansinga buli kimu nga political party erina ssente esobola oteeka Sseggirinya nemuteeka mu nyumba y'olubeerera n'ebitiibwa bye buki ekikuleetayo mb'oleesa emizindaalo ate owe speech nti ebyokusanya emizindaalo Museveni yabikozeeko speaker yakozeeko gundi yakozeeko gundi atuwaddewo ekyo gwani akugambye nti baagala emizinda. This is why mmwe mwaleese obuzibu mu kuziika. Otegedde NUP erese emizindaalo gyayo zitenti zaabwe bawadde abantu emmere ate weereese obuceere oleeta bwaki gwenyini gwabadde okola campaign ng'ogala kukola campaign ku kufa kw'omusajja mweke nnyini abakompenyinga mu NUP yeddiza omulamu mwe wali mwagala okukozesa muba mwakoze campaign mmwe ng'abantu babakyawa naddala b'e Masaka mu Mpuuga gye muva mwakozesa omulambo gwa Sseggirinya mukole campaign mweleesa obuceere bwe baazize mweleesa bubbiya ne babuzira ne muleeta simanyi obudisiko ne babuzira nga NUP ereesedde ebintu NUP yakoze okuziika kwa Sseggirinya nga systematically kuli mu layini. They were lacking nothing. Naye okusoomoozebwa kwa gavumenti ng'ekozesa Mpuuga yabadde yagala teekawo embeera nti ba NUP bali violent. Naye neebaza ku NUP mino bawooza mbu sibayimbo mwagala nnyo abafu nedda. NUP eziika ba NUP sibanga omuntu wa NRM abeereyo n'afa NUP n'eteekayo olukongoolo. NUP efa ku bizinensi yaayo. NUP we mufaamu omuntu gwe baziika ate mmwe mujja nga muzze okusoomooza muleeseyo ebyobufuzi okategedde. Omuntu eyazze yabadde asuubirwa yoyo yasuubirwa nga n'omugenzi alaama nti Sseggirinya ayogera akyalina mulamu nti nze nno omuntu gwe njagala ayogerera essaawa 5 ate wabadde oyagala kapere y'abaayogererayo. Kino ne video zatambula dde omusajja yalaama mulamu nti oyo pulezidenti wange nfudde pulezidenti wange njagala ayogera essaawa 5 nfudde nina obutakkanya ne Wayiswa naye Wayiswa nga nze mufumbiro simulinaako buzibu era tulyoka ettambula bulungi. Video mwaziraba bafuba omusajja afudde beesonyiwagana naye mu kufa kwa Sseggirinya era mwagadde okwawulamu abantu. Okimanyi nti Mpuuga olina abavubuka abadde batandise n'okutambuza fulaaya nga bakubyeko ekifaananyi kya mufumbiro omu bakontestinga kifo kya Sseggirinya. Musiige mufumbire ekifaananyi ekibi nemwe muwadde flyer gye etambula ku Facebook nagirabye mukuta ekifaananyi kya mufumbiro mukati yagala ekifaananyi ekifo kya Sseggirinya ebyo ebintu bye mubadde mwagala okukola kukyawaganya abantu kati kambuuze mufumbiro teyagenzeeyo
yakubiddwa mwe kenyini mwe bantu babi mwe promotingira ku mirambo nnyo ku Mukutujjika Media kwokyali abantu banyivu abantu si basanyufu wadde yadde n'omulundi n'ogumu oluvannyuma alw'omukyala Maama Sseggirinya okuwaana Mpuuga mu maaso ga Bobi Wine. Abantu batabuse dda oyo mukulu pengepenge gw'ova okulabika nga mwanatu olaba naye si musanyufu mu ngeri emu oba endala nti naye yabadde ayagala Maama Sseggirinya alage Mpuuga obusungu. Njagala ogere mu comment section ensonga eyo tubeere nga bwe tutyo tugikubaganyako ebirowoozo. Maama Sseggirinya yakoze bubi okuwaana Mpuuga mu maaso ga Bobi Wine oba yakoze bulungi? Tuwe endowoozayo mu comment section kubanga n'ensonga ya Maama Sseggirinya erimu eggumba. Maama Sseggirinya ategeezezza nti omukulu Mpuuga amubeereddewo nnyo naddala nga bali nga batambula mu malwaliro okusobola okujjanjaba Sseggirinya. Sseggirinya yeewo omubiri ne mu mbeera ez'okubeera nga ateekayo akasente ate ng'abadde takikola mu kamera y'ensonga lwaki tetulabangako kifaananyi kyonna nga Sseggirinya ali ne Mpuuga nga Mpuuga amukyaliddeko mu ddwaliro. Maama naye ensonga yerimu eggumba naye nga nkusaba ogende mu comment section naawe obeere nga otuwa endowoozayo. Ddala mazima yakoze bulungi okuwaana Mpuuga mu maaso ga Bobi Wine? Tuwe ensonga yo mu comment section. Kankwongereyo n'akatambi katono nnyo n'oluvannyuma tuyongere maaso. Kadingo byonna wandibikoze naye n'otajooga maama wa Sseggirinya. Omukazi abeereddewo omwana we, omukazi alwanye ku lw'omwana we, omukazi akoze buli kimu kyonna, omukazi asuze teyeebase ku lw'omwana we. Byonna wandibikoze naye n'otajolonga nakuvoola maama wa Sseggirinya ku mulambo gwa mwana we. Kadingo weeyita ki? Weeyita ki gw'atasobola na kuwa kitiibwa mirambo gy'abantu mu famire zaabwe? Kadingo byonna wandibikoze naye mwandibadde temuwemula maama wa Sseggirinya na kumukubira ku mulambo gwa mwana we. Kadingo toyina nsigo ya bukulembeze. Bakupuluvize long. Omukazi yagambye nti Mpuuga mbeereddewo n'emirundi gyonna gyazze mu ddwaliro ku buyambi bw'atuwadde teyeekubyanga na mulwadde kifaananyi n'eki. Naye n'otuuka n'okuta obusolo bwa Sseggirinya. Ddala kigendererwa ki? Nakyo ekikuli mu mutima. Ddala kituufu oba onyolwa okwekubiza ebifaananyi ku bagende Magombe? Kadingo wakoze bubi nnyo okujoga maama wa Sseggirinya. Kadingo wayolesezza empisa embi n'obutaba na nsigo yonna ya bukulembeze. Ddala kiki ekikujooza omukazi ku ssaawa esembayo? Gwe kitaawo teyafa siriimu, nnyoko teyafa siriimu, watulagako ku bitundu by'ekyama kyabwe. Tujjeyo ebifaananyi bya kitaawo, yali tawogomose ebitundu by'ekyama. Lwaki tewabiraga ensi? Kadingo lwaki ovuga nnyo yoleke ku bantu? Lwaki ojooze nnyo abantu? Ate Museveni gwatujogesa abavubuka bano. Museveni gwatujogesa ebivubuka bino. Singa tulina omukulembeze ategeera line effujjo teryandibaddewo. Abantu bandibadde n'ekitiibwa oba banaku batya oba bali batya oba bali batya naye ne mujoga omukazi ku lw'obunaku bwe. Mwe mwennyini mu advocating for democracy. Omukazi abagambye nti omwana wange kaagende eri bamusabire mu kitiibwa. Muli mu buvuyo otudde wali ne kakaziko. Gwe kitaawo ne nnyoko baafa siriimu, baafa tebawomogose busolo. Lwaki tewabiraga ensi n'otuuka okuta ebinuduzi by'omubaka omulamba? Munoonya simpase n'otuuka okuta ebinuduzi by'omwana. Embeera yo bwetyo bwekyayimiridde sayidi zeeyo. Kansubira omukulu oyo Calvin Kayanja osobodde okubeera nga ebigambo bye bwotyo obyewuliriddeko ng'oggyeko abantu abamu obutaba basanyufu ne Maama Sseggirinya okubeera nga yawaanye Mpuuga mu maaso ga Bobi Wine, ate abalala basanyufu nnyo olwa Maama Sseggirinya okuwaana Mpuuga mu maaso ga Bobi Wine, era bangi bakisanyukidde nnyo nga ab'okiwulira. Oye mukulu Calvin Kayanja kansubire mu bigambo bye omwewuliriddeko, talina kigambo kiwoomu kyonna eri Robert Sentamu Kyagulanyi. Ono agamba mbu Kyagulanyi yeeyingizza mu bintu bya famire ebitamukwatako n'alemesa omulambo gwa Sseggirinya otwalibwa mu kisaawe ewabadde wategekeddwa Mpuuga
ne Parliament yonna. Embeera yo bwetyo bwekyali naye nga nkusaba ogende mu comment section naawe oberenga oteesa ku nsonga eno. Ddala mazima ddala akyakoze bulungi nnyo maama wa Sseggirinya okuwaana Mpuuga mu maaso ga Bobi Wine. Genda maaso oberenga bwotyo otuwa endowooza yo. Abantu abamu ensonga gye basinza okubeera nga basimbako essira abagamba ekyamazima kyo Bobi Wine n'abantu abalala bandikutte omulambo ne bagutwala mu kisaawe Parliament n'Empuuga bwe babadde bategese omukolo ogwo, nti olw'ensonga mbu wabaddewoko ku banene, wabaddewoko abakungu ne ba MP abalala ababadde bazze, era nga wabadde wasobola okuvaawo akasente akasobola okuyamba ku baana Sseggirinya be yakoze eki, ku baana Sseggirinya be yalese emabega, mpozi n'abakyala nga kwogasse ne maama, nti wabaddewoko abakungu abasobola okuvaamu ssente nga buli omu asobola ovaawo asobola okuvaamu miliyoni 10, miliyoni 5 kakkana nga basonzeewo miliyoni nga 8 nesobola okubeera nga abwezityo ziyamba ku famire Sseggirinya gyalese emabega. So abantu nga bagamba ddala kituufu Kyagulanyi yakoze bubi nnyo nga bw'okiwulira okubeera nga famire agiremesa ogenda side eri n'omulambo gutwala side eri. Y'ensonga y'abantu gye basinza okubeera nga amwana tu basimbako essira. Naye naawe njagala ogende mu comment section bw'otyo obeere nga otukubaganya ebirowoozo ku mulamu ogwo ku mbeera nga bweyimiridde nga abwogiraba. Ensonga zo zikyakwatidde ddala wansi ne waggulu. Abantu bangi bakyakomerera maama wa Sseggirinya ate abalala abakomerera Bobi Wine ne Nuupu yonna nga bagamba ddala ekyamazima bakozeemukko bubi, era n'abantu abalala bali mu kubeera nga bagamba nti Nuupu ekyamazima tegenda yamba maama Sseggirinya, tegenda yamba baana ba Sseggirinya be yalesse, nti era ke baavudde awo okuziika ke kwawedde tewali n'omu wa Nuupu agenda kuddamu labikawa, agenda kuddamu labika ku ludda olwo. Bukyokka ate babalemesezza abakungu ababadde bazze n'Empuuga nti bo bandibawaddeyokko kasente awo wennyini okitegeera, oba ne basigaza ne zikontakiti z'abakungu ti singa baba bafunnyemu obuzibu Samooya, omwana yeetaaga fiizi, omwana yeetaaga kino, basobola okukubira ku bakungu abo ne basigala nga bwe batyo babaweereza ku buyambi. Kakati nti ebyo byonna Bobi Wine yakoze eki, yabiremesezza, tiyandibalesse ne bagenda eri ne babeera nga munnange bafuna ku masannyalaze ag'abakungu for future use, nti ne banaaba bavuddewaawo bayina ku bakungu be basobola okukubira munda ne babaweerezaayo ko kasente. So embeera bwetyo bwe yabadde, naye nga njagala ogende mu comment section tubeere nga abwetutyo tuteesa. Naye nze mu ndowooza yange ndaba nga maama wa Sseggirinya teyakoze bubi okubeera nga yeeyanza Mpuuga. Mbulamu buno akibeera kituufu nnyo okwebaza abo abantu abakubeereddewo naddala mu mbeera embi, ate nga n'ekirala tebakozesa kamera. Bwe baba bazze okuyamba kamera tezibeerayo, bakuyamba mu kasirise nga n'abantu tebategedde, kuba abantu abasinga babadde balowooza nti oba Mpuuga abiyingiriddemu wano abadde tagenda kulaba kukyaliranga ku Sseggirinya, naye byazuuse nga maama yayogera nti ddala ekyamazima abadde akyalira Sseggirinya era nga amutwalireyo ne kasente akabayambako mu ddwaliro. So embeera bwetyo bweri, nkusaba subscribe nga atannaba, naawe atannalikinga genda maaso obeere nga olikinga video.